Chameleone Bebe Cool nga tebafunanga mmotoka z'amasasi nga ne Bobi Wine okufuna emmotoka ey'amasasi agifunyirwa politics. Bebe Cool Museveni yamuwa emmotoka mpenkoni. Chameleone Sodo yamuwa agundi ono mugana ono mutamivu yani ono mutamivu nga muwozi ayigiriza muwozi omwenge anko wa mukozi mukanda wa Museveni bamita. Toyota yamuwa Range Rover tayita mu masasi. Wabadde oyina kusaba mmotoka singa wabadde ng'ekigendererwa kyo kya kusaba mmotoka naye wabadde osindika sigino nti nange empe eya bulletproof ng'oli bwe wagimuwa. Alien Skin yagezezzaako okutegeeza munnauganda mbu Bobi Wine emmotoka ye teyamuweebwa bantu, yamuweebwa Museveni. Kubanga oba osanga ekyo kye baamutuma okwogera. Njagala mutandika okusomeranga ebbaluwa mu bbaasa nti Alien Skin wadde akugamba nti talina buzibu na Bobi Wine, wadde akugamba nti talina tabbu yonna na Bobi Wine, naye kkiriza nti yo gavumenti erina obuzibu ne Bobi Wine esobola okukozesa either nga weeyagalidde obanga ekuwambye buwambi obanga ekugambirwa mpaka nti kola kino. Kati simanyi oba wali weeyagalidde oba gavumenti ye yakutuma okugezaako kubayiza excellence Bobi Wine akasaaka vundu nti gavumenti ye yamuwa emmotoka eya bulletproof kyova olaba naawe osaba emmotoka eya bulletproof Alien Skin senga wali osaba busabi mmotoka kyali baddoke naye kasita wateekamu ebigambo bino nange teyagamba nagamba ti President Museveni mpaayo kamotoka ka bulletproof nange bampeeyo ku limotoka erya bulletproof nga bwe baali wani. Era sigino kijjo wabadde ogezaako okusindikira abantu erimotoka erya bulletproof nga bwe baali wani. Nga bwe nkugambye nti Alien Skin ne Kasirye Gwanga balina kye bafaanaganya temutannamanya. Alien Skin yeetunuzaamu essimu ng'alinga ali ku nkoola ye, ng'alinga gwe baguddeko obugwi, ng'alinga azuukusenga n'okunaaba tanaabye maaso, najja anyumirwemu bunyumirwa nti ye kyasanze kyayogera. Naye omutamiivu tabaagambwa Alien Skin tagenda kujja ku set ayogere butereevu pointi yebeere valid. Ayina kuyitiramu ebyo by'olabanga eri ekisiru kubanga bye byamumeekinga. Ayina kuyitiramu ebyo by'olusaazisaazi kubanga bye byamumeekinga. Nempunzikanga nkugamba Alien Skin either watumiddwa mu kukakibwa oba mu kwagalako ojja olimba ensi ti mmotoka ya bulletproof Bobi Wine yamuweebwa Museveni. President Museveni jangu kulembereko nkutwaleko mu ghetto. Eyo statement etegeeza nti kati nze nina sseya ghetto. Yenze ghetto president, yenze muduumizi wa ghetto n'abavubuka abasinga nze mbalina. Era bw'oba oyagala okuwangula emitima gy'abannaghetto yitira mu nze. Bw'oyitako mu ghetto bayinza okukuba amayinja naye okukakasa nti kati nze nfuga ghetto jangu kulemberemu kubanga amaanyi g'abavuka kati nze ngalina oli nagamuggyako dda gw'otya weekubira akalango. Alien weekubira akalango nti kaakati essaawa eno ghetto yange nze njirina era yenze commander in chief owa ghetto oli namugobayo dda. Alien wano nga sinnavaawo nnyo kansooka ensimbewo ku binnyo nga nsimba amannyo ku nsonga eyo. Alien Skin ghetto kyeki kyo olina okusooka okwebuuza. Era ghetto ziri luddawa? Era ghetto wakatambula mu mmeka? Iran erina abakulembeze babiri. Erina pulezidenti oba ennaku zino ani aliko bamuyitanga Ahmadinejad emabegakawo gwe bajjako simanyi kati aliko. Erina n'ayatola. Ayatola so yakyaddeko ne mu Uganda gye buvuddeko. Presidenti talikolanga nsobi kuyisa lugaayu mu ayatola. Era lwakola ensobi n'ayisa olugaayu mu ayatola ebibye biba byonoonese. Tukkiriza oyina sse oyina amaanyi mu ghetto naye Bobi Wine
ye ayatola wa ghetto. Jiddamu tukkiriza olina sse era olina amaanyi mu ghetto, naye Bobi Wine ye ayatola wa ghetto. Lw'olimanya abaana ba ghetto nti tebakwagala, lwe lunaku lw'olisonga engalo zo mu ayatola. Kubanga ensonga lwaki baakwagala nnyo, baakulabamu karakita za ayatola waabwe Bobi Wine. Bye buvuddeko nabagamba nti buli lwabanga oyo yennyama naye nga toyinaamu zirya nnyama, lyo ebyenda okkakkanya appetite. Abantu ba ghetto baamiisinga nnyo Bobi Wine, naddala omuyimbi. Bobi Wine yagoba ku stage mu Uganda ne wajjawo omwana ayagala okufaananya Bobi Wine oli omubanda waabwe karakita. Ne bagamba katumulyenga ebyenda tukkakkanya appetite. Essaawa eno ebyenda mu ntamu bibukadde, birowooza bye baleeta ennyama tebasobola kubiyiwa. Ebyenda bya mugaso nnyo awatali nnyama, naye bwe baleeta ennyama automatically biba byakuyiibwa. Teri ayinza kulya byenda nga waliwo ennyama. Mu ghetto Bobi Wine nnyama, alien skin, oli byenda mwanange. Tolowooza nti ofunye amaanyi agenkana ennyama. Eyo statement yo gye wakola mu ngeri y'akasiri eggwanga nayo njiraza abantu. Naye President atandika okukoogera kubanga naye ne side eno batandise okukoogera mbu alaga ensi nti kakati ye role model wa Bobi Wine era yawa Bobi Wine ebyokwogera. Njagala okukutegeezaako ebigambo bino. President wange omulungi Kyagulanyi Robert Ssentamu yavaayo n'akola post n'aganza ogwange gwa kukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni, ogugwo gwa kunnyambako kuntambulizaako obubaka Yekolera Itongwa. Makyategeeza nti obubaka bwa Yekolera Itongwa buno bukulu nnyo, ansituddemu nange, asiimye obuweereza bwange, andaze ensi nti omwana ono wambi wa nsonga nnyo. Statement ng'eyo siyinza kugikozesa kutandika kukakkanya Bobi Wine oba kujja ku birayivu nga njogerera mu ngero. Museveni ogawulira price tag yongezaamu nti amaanyi ge yampa nyina okugakozesa obulungi nga nsaavinga ekyo ekyandeesa nti baali bantu. Nina okusigala nga I advocate ku kulwanirira eddembe ly'obuntu, ku kulwanirira abanyigirizibwa. Ago gaalinga amafuta agaŋŋamba nti genda mu maaso n'obuweereza bwo. Bobi Wine bw'akeera n'agamba wuhu abaakuwaddemu, si gwe abaamuwaddemu, abaakuwaddemu buwi. N'agamba nti oli wa nsonga nnyo mwana, sigala ng'osabula abantu amuziki, abantu bakukkiriza wenywerezaawo. Ensonga lwaki yakozesa statement nti wuhu, oba lwaki yali akosezza ku statement nti wuhu nti yakuwadde sigi neeyo ate aweereza abantu. Kinaalabika kitya nga ggwe abantu abakusitudde obaliddemu olukwe ng'omuweereza w'abantu ow'okuntikka ayatola akulaze nti obuweereza bwo abusiimye, gwe nojja n'okozesa statement eyo okulaga Museveni nti ne Bobi Wine olunaku olwaleero akuvunnamira. Nkugambye olinganga kasiri eggwanga, weefuula ayogera point zo nga ziri invalid, nga za kunyumirwamu, nga za vibe eziri waggulu, ng'enkwacce ekulinnye oba enjaga ng'ekulinnye oba omwenge nga gukulinnye, naye point zo bulijjo oyogera nsonga ku nsonga obeera ogitegeeza. Y'ensonga lwaki wakola statement n'ogamba Palaaso bw'agenda e London sigenda, ng'olinga ali mu by'okusaaga nekituukirira n'ozikanga omanyiza njogera n'ebintu byange. Abantu ne bagamba nsaaga busaazi, naye munnange mba mbitegeeza nkakasa nti statement yo ze wakola mu kavidiyo ako President jankutwaleko mu ghetto nange nguliraayo kuli amadikka erya bulletproof nti wali toli serious kuulu.
ekirala alien point endala by the way nzisize kukusaanyaawo nzize kukubuulirira nakukulaga kituufu ekirala alien muto wange entalo olwana nnyingi tugenda kusobola kumalako nazo agamba muganda wange jjakano mugenzi awo mumule mirembe namugamba funa ekintu kyositiikingako kyoba olwanyisa bweba gavumenti lwanyisa gavumenti oba otereeza Buganda bwona alwana entale nnyingi ali kutta tuyinza obutamumanya oyina olutalo n'ab'amawulire oyina olutalo na bayimbi banno oyina olutalo ne Katonda kyokka kati ogasseeko olutalo olw'abantu alien skin ne bwe luba lwazi nga lugumu nnyo amazzi gasobola okulubotola kiddamu alien skin muto wange ne bwe luba lwazi nga lugumu nnyo amazzi gasobola okulubotola gye gakoma okulwekubako ennyo forces zino ssatu amawulire bayimbi banno abantu ba wansi naddala abanyigirizibwa okugattako the mighty Lord omukama Katonda tosobola kubalwanyisa n'obamalawo omukwano omanyi waliwo lw'otuuka ng'owulira ogezze nnyo waliwo lw'otuuka ng'owulira ozitowa nnyo naye nga nze nkulaba owewukira mu laatiri nga bwe mpimaapima forces ezikulumba owewukira mu laatiri nga singa tezibaddeewo oba osanga waali badde ozitowa naye nga forces ezi zikulumba owewukira mu laatiri lwewava erandani muto wange bayiga olinako ne bapromota mbadde mbeerabidde naye bagwe mu bayimbi lwewava erandani muto wange omuwala wa NBS yakutegera kamera nakutunuzaamu kamera n'omudisrespectinga n'omukkakkanya n'omuweebuula n'omulaga nti talina kyali abamawulire baayagala okutandika okukuba nafunako akasimu okuva gy'oli nga mwagala mbayiyewo omubiri nakugamba ebigambo bino yeekolera itongo ono omulaba teyeetisse ssejjembe era bw'aba muti si ssettaala wabula muvula oba muti gwandajja oguvaamu amanda amalungi nsengejja nakugamba ebigambo bino sirabye ng'ogoba mukazi w'amawulire si bwe nti nze bwe nkirabye nze nkirabye nga omukyala atunda kasooli we akuleetedde ekibbo kya kasooli mu ddinisa ly'emmotoka yo n'akugamba kasitoma onoogulako n'okikuba bbusu ne kiyiika nti naawe nneesonyiwa nakugamba situnuulira sanyuka TV gwe gy'oyogerako ntunuulidde akawala kano akato kesimanyi kesirabangako for the first time akazze mu field okufuna obukugu naye ku mulundi gwako ogusoose n'okakubirawo bbusu nga tulina abayimbi nga ba Yosefu Mayanja ba Moses Sali ba Robert Kyagulanyi nga baawa Keizo omukisa nti experience yagifunira mu bo wangamba abaana tebalina experience mwana bajja bamala gabuuza ebibuuzobuuzo ebyekiziro sibu ne nkugamba nagendako e Dubai eyo ng'embeera enkutte nkube ku kyeyo omwaka oba gwali gwa 2015 bwe natuuka mu kampani emu bambuuza olina experience ya myaka emeka mu mulimu guno gw'osabye kyenva mbagamba mumpe omukisa experience ngifunire ewammwe oba osanga wendigenda ewalala bwe balimbuuza experience nga mmwe mwampa experience mwatondawo kampani egabira abantu experience nga temunnansaba experience musooke mutondewo kampani mwe tufunira experience naye bwe munangobola okuba siina experience
newalala bajja kungoba. Kakati kitegeeza mmwe mweguluminge abantu bammwe kubanga tewaliyo kampani zigenda bagulumingira abantu kufuna experience kubanga be mulina wano baba bayina experience kitegeeza waliwo companies ezariskinga nizibakozesa nga tebalina experience ne batuuka ewammwe nga bakugu. Nange mumpe omukisa obukugu mbufunire ewammwe. Bampa omukisa. Sajja yali muyindi. Nangamba oli mugezi kyekikuweesezza omulimu otuchallenges. Ne bampa omulimu. Nenkolayo emyezi gyange 6 ne neddireka kubanga ekigendera kyange tekyali kyakuba kye nali ngenze kufuna capital kuddaka. So, bw'oba okakasa nti omwana oyo teyalina experience, olowooza ani yalina okumusitula abaagundiira edda? Nga naawe ghetto youth amanye ennaku, amanye obulumi, amanyizi haso, omumye experience, nakugamba lwaki gwe tewamuwadde experience? Lwaki tewamuwadde interview nafunira ku gwe experience? Bagenda omusindika mu field ewa Bobi Wine Magere ngoba nsonga eri music oba ebusaabala nga bwe tuwamu ka press conference akali music ng'amanyi ekyokukola naye nga naawe oli proud takakasubba wake mulaba akali mu kwakanze nakakoleeza n'empunzika nga akugamba nze siwoleeza bya kijegga. Oli bwafuuwa sigamba nti mbwe efiiridde ku luguudo ngamba nakamatto byo mukko oguwunya nyabulo bye gaasi sadida. Ekitiyo sikiyita jjiko ntono ate ekiwabyo sikiyita lusolobyo nkiyita kiwabyo. Kakati naawe kwolwo nagaana okuyimirira naawe eyo ye force emu ekulwanyisa y'abamawulire. Ba promoters ogamba bakulwanyisa bakuba amagye amavundu ate nga be bakubba. Yes, si gwe asooseewo okubbibwa, abayimbi bonna babbiddwa. Ne promota oluusi takubba nga ayagala weewaawo waliwo abakubba nga baagala. Promota kyatunda wajjamu amagoba kwe mugabana n'akusasula omusaala gwo. Abitex ndaba bamukuba. Abitex nakolako naye yenyingiza ebidongo oyo. Naye abite musinguzi ayina enkola. Ekivulu bwe kimusala ng'obanja balance kituufu ajjako enkofiira ne yeekukuma. Gw'ate yazijje wakyasuubudde tekitunze. Tekivulu bwe kisala kitegeeza gwe omuyimbi gwe atazitowa nange onsaze ne deposit gwe nakuwaako nange yansala kati oyagala nze endala nzijje waggwa alina n'okunsasula. By the way abayimbi singa nkupangisa n'otaleeta bantu tommanja balance nze nina okukubanja waakiri onzirizeeko kasente kubanga onsaze gwandi ansudde muloosa ate nze nabadde nkuwaddeko kasente. Kituufu Abitex ajjako enkofiira yeekweka naye ng'omusaze. Naye bw'oba okoze ssente akusasula nga bwe yakusasula ku Freedom City. Bwe kibanga ku Freedom City gw'ate alina ssuubi nti osobola oggikuwa, omusajja oyo yakwata miliyoni zo 15 n'azikuwa nga tonnayimba ng'azisoloolezaawo ku mulyango. Ne mu Nkwakyo Festival obadde osanga kyali badde kisoboka. Waliwo bapromota abagamba mbu weefuula buli luvannyuma lwa ddakiika 15 mukyate mufaanaganamu ne Yozefu Mayanja. Yozefu Mayanja asobola okukuwa ekivulu olw'okukyamuukirira. Mwana mama ne mwana yeekolera ombeereddewo tegeka mpaayo obukadde bubiri obulina bulete n'abunywa. Yebbi muleke ebyokunywa ombeereddewo funa date kankuwe date 18 ndi ffiri tero tegeke ngenda kujja nkuyimbira oba nabugabo oba gwonna botegeka ngenda kujja nkuyimbire mwana wa maama tuvudde wala tubonyebonye. Miliyoni n'atuuka ku mulyango n'alaba nnamungi w'omuntu n'akugaa yeeko kibayita abantu bonna bange bazze kulaba nze kale baba bazze kulaba gugenda obayimbire yongera ssente. Kati ye alien bw'oyagala ofuuka ti bano abazze bange nyongera ssente leka mbeere proud of okupangisa nkukolemu amagoba mangi
enkyo ndabe nga nsitula kalina ogamba eyo kalina yasitukira mu maanyi gange than okundeka nga ntegese konsati nevaamu miliyoni 100 nondekerako miliyoni 2 gokka nga gwotutte 8. Nze jjukira nkola sheemu mu mwaka oba myezi bwe gityo naye gwe ate olina omukisa ogusobola okuyimba buli wiikendi oba mu wiiki okufuna ebivvulu 3. Ndekera kano nange akatono nkakole kinkali. Ab'e Dubai bakomplaininga ekintu kyekimu mukwano, n'ab'e Uganda bakomplaininga ekintu kyekimu, mbu n'abalala oluusi okwata ebivvulu bingi n'olemererwa kubanga naawe oli muntu. Kyo sigenda kukifuula nnyo topiki ekyabapromota, sigakifuula nnyo nsonga kubanga sikiinaako obukakafu. Bw'ate mmanyirewo baba kukonjera naye maama oli bwakugambanga nti oyo omwana si wuwo, tandika omutazaama, tandika okumwetegereza baalibanga baakubuusa olubbobbo. Ewali omukka omuliro tewabula. Tugende ku force endala y'ey'abayimbi banno. Njagala okusooka kikutegeezaako kituufu industry ekulwanyisa eri ayagaliza ya muliraana kuzaala nduusi. Ofunye zi promotion mangu mu company gye bayita music industry n'otuuka ku bwa manager nga waliwo abaakusookawo. Kati bw'obeeranga waggulu w'abo abaakusookawo ng'ofunye omukisa, abantu abo olina obbakwata bulungi. Aliyeni mu makampani abantu baloga, zeno sigirabye nga music industry, njirabye nga company. Abantu baloga, olina obbeekubako, olina obbakwata obulungi, olina okubalaga nti siri wa kitalo nnyo, ate mmwe musinga okubeera ab'ekitalo nnyo. Kubanga singa simmwe oba osanga saalibadde wano mwamotivatinga bulungi. I was inspired by you. You were my role models. Omubbi akuba akaggi ate si asitula omunyago, oba omubbi amenya akaggi ate si asitula omunyago. Naye sizze kubalwanyisa, nzize kugattako. Fikfa Make oli otya? Fikfa Make oyo nga yakakola oluyimba itanga Kachima I think. Nakola Kutama. It was a hit, mega hit. Douglas Lwango oyo ku NTV The Beat gye yali akola yamutega ekibuuzo bali ne Shira Gashumba oyo. Namuga kati ozze kumenyawo bonna balaapa. Sizze kumenyawo n'omu. Nzize kugattako. Kati naawe abadde alina endowooza y'okulwanyisa Fikfa Maker ogamba wow, omuntu ono mba nnwanyisa waaki? Abayimbi bano kulwanyisa abamu balina ensaalwa fine, abamu ki, naye naye bwe walinnya waggulu wabeesiimuulizaako ebisooto, wabalabisa nnyo. Y'ensonga lwaki ne mu statement yo wamenya abantu abakulwana nga n'abayimbi mwebali munywanyi. Obusiisi wadde butono nnyo naye bwe bwegatta ne bwegatta ku njovu busobola okugisaanyawo. Tosanyisanga abantu abakuŋŋaanye. Yekolera itongolooza nsinga Museveni amaanyi mutuuka yadde mu hafu ya kwota. Museveni azitowera mu kilos, tons. Nze ku ye nzitowera mu laatiri. Naye golooza lwaki yali ayagala kunzita? Yamanya obulabe bwange nti omuntu bw'obeera waggulu weegenderezanga nnyo. Omuntu ono akuli wansi ye ba challenge esinga bano abakuli waggulu tobatunuulira. Naye weegenderezanga nnyo. Omuntu ono akuli wansi aba wa bulabe nnyo. Naawe wadde oli waggulu ng'abayimbi wabayitako. Weegendereze nnyo bannayuganda bano oba bayimbi banno bano abakuli wansi. Eyo force yakubiri ey'amawulire ngimaze n'eya promoters ngimaze n'ey'abayimbi ngimaze. Tugenze ku nsonga esembayo eya Katonda. Olwana ne Katonda alien skin Yekolera si ali mu kukuba olunaku olwaleero. Nze era bino ebigambo bye ndi mu kwogera kyeka sinze mbyogera bannaye ani ono wendi
Yekolera taliiwo. Sinze siriiwo. Yekolera taliiwo. Katonda ayambadde Yekolera abeeko ebigambo byakugamba. Oba ayambadde abantu abo bonna boolaba bali mu kukuba babeeko ebigambo bye bakugamba. Lwe lunaku lwakola akavidiyo. Tineebaza sitaani yansumulula nze ku lujegere. Neebaza sitaani yansumulula. Abasumba abamu nga Bugembe yavaayo n'agamba oluyimba olukozesezza bubi. Mujje mu statement yo mube wamenye. Abakulwana wataddemu ne bapasita n'oga nti obasobola mukwano okujjako nga bujingo. Nkiddamu. Okujjako nga bujingo oyo musobola naye abaweereza ba Mukama ng'era bakyali ku kigambo ky'okupreaching enjiri tebabeemonkoolerako kubanga bw'obeemonkoolerako oba weemonkooledde Katonda eyabatuma. Kati statement gye wakola abasumba ne bavaayo ne bakugamba kuba Katonda ali tagenda kwogera naye bakuluŋŋamye n'obalaga nti oli wa kibbuli nnyo. Maama amaanyi ng'olina mangi nnyo gw'otuuse n'okulwanyisa Katonda. Katonda bwe yali akukola, bwe yali akuweesa, yakulonda ng'enzirugaze mu biwoovakedo. Wali ekikonyogo kye baanyoma ne bakikasuka naye tekyalalira kyakomawo n'ebirimba bingi nnyo. Golowooza oyimba okusinga Jamie Culture. Wajjanga saga mu bulamu bwange naye ofuuse ensonga. Se bwenti si we nali nkyuse. Owulira vocal ability. Twasomanga wamu ku ssomero ly'abaminsani ku kyalo ky'ekimu gye twawangaaliranga. Twagwa mu mukwano twatakyama. Twalumya abandi twabanyiizanga. Nga bw'oba onoonya nzoba ng'obuuza nze. Bwe wanoonyanga nze ng'obuuza ssenzoba. Osobola okuvuganya ne vocal abilities ezo. Osobola okuvuganya ne Titan Takuba ataatuuka gy'otuuse. Bane bajjukira Titan Takuba. Ogenda n'ompanira abalala olwo nenne mwamiromera kyemba n'ensasira mbeewo olwo nennyaganya ng'ayidde ondiizizza kaleba obufo songa gye ndiko girabuba nabe wenkutengula emmeeme neeyagaleko ndyeolye ebyange. Omujjukira gaayoyo. Golowooza oyimba nnyo okusinga Cuti mbagambye leero ngenda kulandagga mukwatirireeko nammwe temupapa mulagawe. Cuti yatuukako w'otuuze. Nze ngolaba by'olowooza olulala tebikwatagana naye mukwano wenzeeno nga si bwetyo. Olowooza olina talent egegenya kuyaziza zinoonya. Ponya obuwulu bannange obw'omu bwetwanze. Nakoseewo omupango ne nfuna wafumba. Z'omuvubuka omuto omulungi kati nnina kuma. Azizi tatuuse we watuutuuse. Mulo ne nkolooza omwenkana. Kati funawo otuula mu kasondako weebuuze lwaki Katonda yalonda nze. Katonda yannonda kubeera living testimony. Kumuweesa kitiibwa nti gwe baalabanga atasaanidde ate gwasitudde. Okujjayo kiri kyayogererako ddala nti sironda balina bisaanyizo wabula nnonda abatalina bisaanyizo nze ne mbeeweera ebisaanyizo. Y'ensonga lwaki Omukama Katonda yakulonda. Obeere influencer eri bavubuka banno badde eri Katonda. Bavubuka banno ababadde baweddemu essuubi bakulabireko nti kisoboka. Katonda gwe yalonda okubeera ambasadda we mu bavubuka banno akutte essimu yeetunuzzaamu. Bwe yeebaza sitaani eyamulokola. Yeebaza sitaani amusitudde. Teyeebaza Katonda. Teyeebaza Allah oba teyeebaza Yesu. Tosobola kulwana na Mukama Katonda. Ekyo twakiyita okumonkinga. Mocking the God
the mighty one. Waliwo ekibiina ky'abayimbi mu gyenkaaga eyo bakiyitanga the Beatles. Kyasabula endongo singa mbadde mmanyi oluzungu ne nkuyimbirayo akayimba kaabwe nabye n'obutasoma. The Beatles bakuba endongo, basandabula endongo, ne batuuka ng'amaanyi bawulira bagakiza Mungu, ne beerangirira nti kati amaanyi ge tulina tugasinza Yesu Kristo. The Beatles yasaanawo mu ngeri ekyasinza okubeera embi. Katonda yabagezesa. Weewaawo gwe tewalangiridde nga ba Beatles kyamaanyi ge tulina kati tugasinza Yesu Kristo, naye walaze kyamaanyi g'olina olunaku olwaleero ogasinza ne Mukama y'ensonga lwaki osobola n'okugulumiza Sitaani mu lujjudde ye Katonda n'omukweka. Bantu nno batono nnyo abatannagendako mu masabo. Nakigudde nnimba nti togendangako mu ssabo. Gwe Sekamatte Grace nnimba mbu togendangako mu ssabo. Megadi mutogendangako mu ssabo okakasa. Owaaye gwe alaba vidiyo eno mutogendangako mu ssabo. Naye lwaki buli kalungi kojjayo ate weebaza Mukama Katonda n'owa ne kimu kya 10 nti weebale nnyo Mukama Katonda okungabirira? Lwaki olowooza Abasiraamu tukola dduwa okwebaza Katonda ebirungi by'atuwadde? Lwaki Abakristo tukola mmisa okwebaza Katonda ebirungi by'atuwadde? N'oyo eyabijja mu masabo oba n'oyo eyayigirako mu masabo okusumulukuka, wallahi yeebaza Katonda eri mu ssabo agenderayo mu nzikiza. Naye nga wano ku ggulu agulumiza Katonda. Kyova olaba oluusi Katonda atulekerayo abaana Adamu. Nagamba Yekolera kyamakeeri malaga muweerayo omukisa mu busiro. Omanyi Katonda oyo alina ebintu bye byakola. Ogenda ewantu n'akuweerayo wadde nga si watuufu. Nze nga nkyali muteeye Butambala kubanga pulojekiti senga kojja wange Ashirafu Ssemwanga abaddewo wano nandirese ye n'akoleeza. Twalinanga omwana nga bamuyita Kisitu. Yali ng'aveeyo mu bitundu bayitayo Kanyike ng'asomera ku kyalo kyaffe. Ffe twalina essomero ery'akabi naawe kitegeera. Goloza lwaki ndi mugezi. Natuuka leeti yajja yeetadde muwugula mu mutwe. Kisitu wajja nga yeetadde muwugula mu mutwe. Madamu n'amutunuulira n'amugamba ompugudde genda otuule eddagala likoze. Ompugudde genda otuule eddagala likoze. Tebamukuba eddagala lye lyakola naye mu ngeri oba njiyite ntya eddagala lye lyakola naye nga onaamulabye n'amugamba nsonyiweko emukulu endala otuuse. Eddagala lye lyakola ne mu ngeri ndala nnyo. Kati ye Katonda ogenda mu ssabo nga golowooza banne Katonda nemereddwa n'akuweera eyo n'akuleka mu busirwa oba n'akuleka ng'oyayaanye nnyo n'akuweera eyo. Naye oluusi lwaki akuleka? Akupima nti bw'onaafuna ate ye gw'ogenda okuweesa ekitiibwa nti Katonda gwe nsinza akola. Togenda kujja mu bantu kuŋŋoola Katonda kibannange Sitaani yampadde. Kakati naawe Mukama Katonda bw'akola statement eyo yakutunuulira n'asooka n'akulekamu akulage nti ddala Sitaani yakuwadde amaanyi. Bookings zaasigalawo nga n'amaanyi geeyongera bweyongezi mu bbanga essaawa eno akugamba njagala kutwala byange nze nnyini kakomo kano nkakugjeeko. Who am I to mock the God, the mighty one? Nebaza Setaani yansomolola. Mwana wa kintu. Was that statement really necessary? And when all pastors and all religious leaders try to advise you, babagamba temuyina kye muŋŋamba nejjo mu video gye wakoze wagambye nti ne bapasita abannwana mwenna nja kuba bwebwena nja kuba malawo. Teri pasita gw'osobola kulwana okuggyako bugingo. Bapasita tebali bokka baweereza ba Mukama ng'oggyeko abo abatono abafere. Eyo statement nange atali muntu wa Yesu nagamba ayo kyezza nnyo ono ne munnaye nitukuleka. It's just a matter of time. Mumanyi nze siwanula ffera atannayingira. Tugenze ku sayidi y'abantu
natandise nkugamba nti kapa bwezaala ebyana ebikangamu erondemu kapa entuufu n'emiyaayo bwe wakangiddwamu wavuddeyo mu kupakuka n'okola statement nti abantu si be baakumeekinga. By the way, bagambye NRM yo terina bantu, bali bossi bantu, bali mulowooza ndi bano bokka be bantu. Focus on the majority. Because M7 gwe wasabye emmotoka ayagala nnyo numbers. Numbers ziri luddawa? Wallahi ya Mungu shoyo twagivuga political. Mutusonyiwe bannayuganda kuba tulina kye twalaba nga bannaffe aba NRM bali ttiimu palaso. Ate nga nze munnange ndi musana sibeera wali kizikiza. Mwezi tasisinkana na njuba. Njuba wajja mwezi alina okuvaawo. Kuba kiri tuli musana tetusisinkana na kizikiza. Tugaffe tupika ono. Geto yuti atatufaananamu. Alina characters ezaffe munaku munnaffe self-made. Tupika ono. Olwaleero kuva n'ogamba nti temulina kye mwamanja oba kye mwampola. Yes, tetulina kye tukubanja. Naye kye kitono kye tulowooza nti tukubanja kye tuli mu kujjako olwaleero ffe abantu ba wansi abanyigirizibwa. Ekyo ekitono kye tulowooza ffe nti twakikuwa. Bwe tuba tetwakikuwa Mukama akikulekere. Naye Omukama Katonda bw'aba akimanyi nti ffe twakikuwa atukwatireko naffe mu kikujjako kubanga otweganye misana nga n'enkoko tennakookolima. Olwana ow'amawulire, olwana omuyimbi oba olwanyisibwa, sikaŋŋamba olwanyisibwa, olwanyisibwa ow'amawulire tolwana. Olwanyisibwa omuyimbi, olwanyisibwa promota, olwanyisibwa abantu abanyigirizibwa, olwanyisibwa ne Mukama Katonda. Gwe bulaba forces ezo zisobola. Maama newankubadde oli w'amaanyi wadde olyetenda eryanyi. Naye muli gwe alien skin bwe weetunuulira, will you manage those forces? The answer is no. No, you cannot. Can it happen? No. Tosobola kulwanyisa forces ezo mukwano. Era tozeepankira nko. Institution zino mu ndongo, amawulire, bayimbi banno, ba events organizers babeeyita ba promoters. Muli basuubuzi nammwe temutusiriwalirako ate mu ba promoters mu promotinzanyi. Abbe yekka ye promota kubanga ya promotinga alien skin okuva mu show nga alina kyamugasseeko. Yaleeta ya promotinga Batindantine na promotinga Queen Florence na yekonomira kibwe kuti omukwano nga gwenjagala tenga kyanjagala na promotinga muzimu gwa Nancha n'abalala. Kati ye promota naye bajje toli promota siko gwe kibalamu balamaze toli promota gwe kabalunywa nsaaga sikukakkanya balunywa gwe kabalunywa toli promota gwe kabakko nobati aliho nawe toli promota. Muli ba businessmen mu ndongo oba bayite ba events organizers. Kakati ng'olina force eyo institution ya ba events organizers, olina institution y'abantu kyokka oliko n'eya guludeni, zonna zikulwana olwaleero. Kugamba osobola okumalako n'ezo institution nnya, tosobola kumalako na institutions ezo nnya. Kyangu alien nze nkuwabula buwabuzi, nkwagaliza bw'ovaawo ky'olya sigenda kukirya. Bw'ovaawo ky'olya sigenda kukirya, nkwagaliza wadde endongo yonze sigirya. Naye nali amagezi g'omwana oli kisajja kigezimu. Wajjanga ng'olina engeri gy'oyanikula ebibuuzo. Nsijagala nnyo abantu abagezi. Nyamba. Anyway, ate kiriwo ekiti naye kirina amagezi. Era nakolako video emu abantu kye bankola. Ng'ojjirira kugamba alien. You're so talented.
You're talented. You're so blessed. Bantu bakusiimye bakulidde naye attitude kyusa attitude. Musindika bantu kunvuma nga nkugambye nti kyusa attitude. Gwamuleeta kumanyogere olwaleero kyekikusuula attitude. Attitude alien attitude eri mu kusuula. Nze wendi ttongwa yekolera ate nina gye ndaga. Beba bambuka nga tuula ewaka nekenekera abayimba amalya nsimbi. Beba bambuka nga batuyitako ne madda baddeera tubataddeko amaaso. Nze mbaawo. Nze bwe nkugamba ng'ekigambo nga sikulumbye nti nina obusungu nga nkubuulidde ng'omuzadde ntwala serious. Ntwala serious. Ebigambo byange ku muntu amanyi okufumittiriza wallahi alina kyasobola okugyamu ne bw'aba bamutenda obusiru ne bw'aba teyayonka ne bw'aba yayonkambwa asobola okubaako kyajjamu. Ebigambo byange walimu okubijjamu tudde attitude eri mu kutwala buziba naye nkusabira kuba nkwagaliza tuterezeemu katono because it's not too late. Say sorry to the people. Nabo olumiza.